Luwi layito olwamutadde yatuukidde kalive nga bulijjo. Mukwogera kwe yagambye bw'ati nti leero munzikirize nangireko ku poliisi y'ekira obukyafu. Abapoliisi y'ekira ndowooza Luwi layiti mwali temumanyi nti oyo gwe bakutte. She live within the budget. Temusobola mukwata ne musibira wantu wakyafu. Luwi layiti bambi mu byonna yevuma engeri abasirikale gye bamukwatamu agamba yatraumatizinga muwala we. Naye era yazemu nayogera ku Zuwena ne bebe n'agamba ye teyeetonda. Era ebyo bye mwamusibye tasobola na kwetonda. Mwali mu mukaka okwetonda. Luwi layiti toligumite. Chamanyi buno obudde bw'okumakya bebe kulu ne mukyala we bagenda kera kumakya kulaba video za Luwi layiti kuba live ya trading of course kikyolowooza bajja muzaayo. Yabalangidde ate olwamaze okulangira poliisi neyeebaza bbaawe n'agamba mbuwadde tebabeera wamu naye alina ensonga lwaki mu basajja bonna yazaalira oyo tikubanga ategeera. Okay, let me first thank Tata Bolienge. Like I always tell you, nza sizaala mbusajja sajja oba saazaala mukasajja sajja nazaala musajja. Jenna bagamba type nze by the way me and Dada Bolienge like abeera we mbeera wange akola bibye nkola byange but he comes in for me and my daughter at era nabagamba saazaala mu busajja sajja gwayinza okuba takunyumidde simanya mumpi simanya akola atya oyo gwe nazaalamu asinga obwo gwe wazaalamu abaana 6 nga tabayamba nga saawa zino okwotakoota nansi abaana okufuna ekyokulya. Magezi ge nnoonya mu basajja ate to me he's handsome era yampa ekyana ekiri very pretty. Era oyo omusajja y'omu gwe nnyini gwe muvuma ekikazi kiveeko ekikazi tekisobola ekikazi kikuswaza. He stood up for me for that chikazi. That's the type of a man I'm talking about. Y'all should pick a leaf or something. Y'all should pick a leaf. Like, get yourself a mukonjo. Okay? Yeah. He finna be there. He finna do each and everything there is. Hey, get yourself a mukonjo man. He will do anything. He will love you. He will take care of you. Even after like you guys are apart, he's going to fulfill his responsibility. So, wemba nasula step kutata Bolienge, oli wadembo kumwetanira because he's that man. Okay? He's that man. Era singa tubaddenga ku dini tuli kiriya wallah byonna bichi. Allah. Maddenga enda kubabalira omukonjo pakancha. But there are differences here in there. But ngawe mbagambi nazaala musajja sika sajja ate njagala engeri gy'abalaga maturity. I deal with men abayina maturity n'omuwemula tajja kuddamu n'omuvuma tajja kuddamu n'omu simanya ovumya okoze live namba nga asobola n'okusibisa n'akuteeka myonkomyo n'otaddamu kulaba musana n'akutunuulira and he will ignore you. That's the type of maturity I'm talking about. Yeyo maturity gye tunoonya okitegedde mukwano. Ekati ojiro onoonya simanya American height, simanya bombastic side eye, simanya otuyinda otulaalo and etc. But mwalaba product gye twafulumya so nawe yafuna American height oguluba n'omwana nga face eringe ey'ekiraamo. So yeah, I did like yeah. But Tata Bolienge, thank you so much. We love you. We appreciate you. Thank you so much. And I'm sorry for the disrespect you had to bear from the social media in-laws. That is something unbearable. And by the way, it hurts me deeply. Nti Katonda yasalawo engeri abantu gye bagenda okukola amannya gaabwe. Daddy Kaylan abadde famous for a minute now. Yes, akoze erinnya lye tojja muwulira musaga nti yayombye n'omukazi yarwanye ne gundi. Muntu anywamu tojja muwulira nti yayombye yakubye omukazi ecupa. He has kept his name clean. And nange nali nsaba like erinnya we ndifuna maybe ndifunye nti nsobola omukuumira respect, but at the end of the day that is media. Okay, tosobola kustopinga abantu chiche bagala kola, tosobola kustopinga muntu kumuwemula, tosobola kustopinga muntu kumu disrespectinga, but at the end of the day
he knows what he means to us, and we appreciate him so much. Daddy Kalen, aka selected Jeff, you're a man of the season, okay? Yeah, that's the person I saw in Uningamba Ekamwomwana, because he's truly a man. Right. Era namala nagamba nti ebintu abamu balina engeri gye babitwalamu ng'ebyokuvimbiramu, naye n'akakasa nti yenna agenda omujjira ye ali ready kumwenganga. Avuddeyo ku bail. Emisango bagijjiddeyo ddala, simanyi abadde atambuza rumors ezo, agamba Luwi Light bamugjeyo ku bail, emisango teginnaggwa, eyaguteekayo yasiimye n'agugjayo. Alhamdulillah. Gw'omusango gwavuddeyo gwawedde. Naye nze I had to clear the air banaye. Bagundi bange tebabadde na buzibu, baloya bange babadde tebalina buzibu, babadde very good at what they were doing. Ne wabawo situation emu nga ne wobo inani oli waba yakusinzeeko ku bakulu, obo ina beera just kugumite nobeera ku wallet, bagita wallet nobeera ku wallet nolinda eyagukutaddemu ago kujjem. That is what was supposed to happen, okay? Yeah, but me nze setondera kyesikoze, nsaba kunsonyiwa omutwe nina munene naye setondera kyesikoze. Era ne byenna signinga mwalimu akagambo if at any one point nache nayogera nekikosa gundi oba gundi, sorry about that. And I know twogera bingi wanene on media, we are frustrated, we twina ebintu byetuyitamu in life ebitatusanyusa, and then we end up talking about certain things nebinyiza abantu. So I agreed about the if part of it, because you might not know you've hurt someone and they are truly hurt. Okitegeera. So, and I chinene na nchidam, if there is something that I said unknowingly or knowingly nechihatinga abantu abo, sorry about that, okay? But when it comes to the Facebook part of it, that mujemwakulembeza, I do not know nothing about the Facebook account. I have never and will never insult that woman because taina cheyankola. Era mbasonyiye lillah. Yeah, mbasonyiye lillah. I'm not going to drag it further. Oh, let me hate them. Oh, I have a grudge. Oh, now I feel bad now. Like people who are telling me, oh, open up the same business. Like I would never do such a thing. I'm not that petty. Silly that petty in a way. Oh, I'm holding a grudge. What? No. I'm not that type of a person. Sinza kugula wa business imbukati. Waba ono omuntu nga akusinga send. Ojagula wa kafumbiro ka business. Mwaba abeyogeza mweje emitwe munalya keki buli lunaku, munalya keki buli lunaku, era gula wa business era kati fe tuja supporting. That is not the way it happens, and I'm not petty in that way. Ntibana kati kanzi gulewo. If I say the cakes are sweet, they are sweet. Sigenda chichusa, she makes very nice cakes, very nice. Wallahi ladwim ndi mukisibo sina songa lwaki nimba. So kati chivudde munze nze sigenda supporting omuntu aveyo nadda mu comment section nagamba panaye mbi taziwoma. Byansobola okubanga nkuleetera ku Luwi Light naye nga tujja kubanga tutambula mpola bingi nnyo bengenda okubanga nkuwa n'endowooza yena biki ye nga y'omuntu oba oliawo kyasuubira nti kyekituufu era nga kyekirina okubanga kikolebwa. Nga tuvuddeko eyo Tamale Mirundi Junior ye yavuddemu omwasi n'agamba nti awulidde stories nyingi ezikwata ku mwana ono Martin. By the way, zo nyingi, story nyingi, naye yagambye nti ekikulu bo bakwate omwami, bakwate omusajja ono tekyalimu kyokutta. Omwana oyo bandimusibye, maama we n'asasula oba n'aliyirira, byonna bibandisabye nti nayo kyokutta omuntu si kyekirungi. Tetwagala kumanya oba byatandika bitya oba omuvubuka yabadde mu nnyumba eyasse omuvubuka akwatibwe. Ffe tuli ku kyakutta because toyina buyinza obwo. Ebyobusungu byamulinnye ebyo tetubyagala biwulira. Obusungu bwe bwamulinnye lwaki teyakubye muwala we? Murder is murder. Period. Totandike bya kisiru byo. Omuvuka adanoonya ati mu nnyumba. Omuvuka he killed somebody.
He killed somebody's son. That's where we are. Reason is ezokumuta azesigalize. He killed somebody. Era ino gende ruzirasibwe. If not, never mukuba amasasi bamutte. Tukoya abantu twesiriwalizaako. Yasoose okuzaala abawala wano. Wanani gwe batalya. Nga n'abalangira n'abambejja babalya. People eat princesses. Abantu balya abawala babajjeno ne babafunisa embuto. Tunyumiza luwala lwo. Temutumanyira nammwe. Ne Queen wa Bungereza baali bamulya. Kati ojja wano tubulire mu mwala wa bbeeyi. Ye mwala wa atawoomerwa ayagaza atya abasajja. Atawoomerwa. Uzeno kazanga kakawala ke kabadde ne waggulu. Nga ke katudde omuvubuka waggulu. Ate yo mwala yabadde awoomerwa. Omuntu osaze abaana banyumirwa baleke banyumirwe. Bino byansi. Tata wa Masinga yasanze abaana nga banyumirwa. Yandibalese ne bamala. Ebipya bingi ebizuuliddwa ku nfa ya Martin. Oba ku mwana ono Martin. Nti yandibanga obulamu bwe naye tebubadde direct. Era nti omwana ono yandibanga yali yalema maama we. Okusinziira ku mawulire agatambula. Weewaawo tosobola kusalira mufu musango. Era nti nga wokimanyi nti omuntu afudde tabaawo kwedefendinga. Naye kigambibwa mbu yali mu senior 2 e Kawanda Secondary School n'akuba munne era mbu ensonga zaali zeekusiza ku muwala. Bali balwanira muwala mbu n'akuba munne bubi nnyo mbu munne n'amala weeks 3 mu koma. Era mbu weeks 3 ezo bwe yamala n'afa. Martin n'akwatibwa era mbu agenda kukola exams oba ze zaasembayo zaali za sadditaamu ng'ali ku mpingo. Naye mbu omusango ogwo maama lwakuba ayinamu akasente mbu yamala n'agulirira ebintu ne bifeerawo bwe bityo. Owulidde? Martin ono ew'omusajja eyo mbu si gwe mulundi ogubadde gusoose nga stories mwaze muziwulira. Ate mbu n'omuwala ebintu bye tebikwatagana okusinziira ku director nga we yabadde anyumya n'okufuna omulimu ekifo engeri gye yagendamu okusoma ali on and off mbu ebintu bye tebikwatagana. Nga tayagala abazadde boogereko, tayagala Headmaster yogereko n'abazadde kwegamba ebintu biri bwe bityo. Ate ne maama statements za maama Martin nazo tezikwatagana. Waliwo omuntu omu gwe yasoose okukubira oba gwe basoose okwogera naye n'anyumya n'agamba omwana yamugamba yamusaba permission ku lunaku olwo. N'amugamba maama leka ngendeko out. Owulidde? Ate omuntu omulala mu statement endala yagambye banne be baamukima ne bamugamba maama oba katugandeko kwegamba bambi byo stories ziriyawo ezityo. Ate maama we baamubuuzizza mwali mutuddeko mu nsonga z'omwana ono nti waliwo ekizibu kyonna. Maama yagambye no. Bannange omuntu ayagala obwenkanya oyogeranga mazima. Maama yagambye nedda situulangako mu nsonga z'omwana wange oba nti akoze kino oba nti akoze kino. Naye ng'olredde eriyo keesi eriyo oyo senior 2. Ekyokulala nene ey'omuwala ono yennyini bagamba nti era bwe baamukuba bakubira maama essimu. Maama ye kennyini yanona Martin okumujja wali ewa Tina nga bamukubye ku mulundi ogwo gwasooka. Era mbo baamukuba bubi nnyo. Era okusinziira ku omwana mulenzi yabadde anyumya yagambye nti asuubira nti Martin yabadde yawona. Ayinza okuba abadde akyalina ku treatment tikubanga baamukuba bubi nnyo ate wabadde tewanayitawo na weeks 2. Naye maama we baamubuuzizza maama yategeezezza nga nedda ye tatuulangako mu gundi yonna era tebamuyitangako nti oba waliwo obuzibu bwonna. Nnyinza okusamalizinga nti maama yakombye ku paasi n'agamba omwana we abadde tamuwulirangako ng'ali involved mu kintu kyonna. Omuntu anoonya obwenkanya bannange beera mwenkanya yogera amazima ekintu nga we kiri. First of all Martin ye yagenze. Martin yagenze naye waaba noonya bwenkanya
ayogera amazima, agamba amazima, abantu banoonye engeri gye basobola okumuyambamu. Awo we tuli. Naye nga byo amawulire sofa go bwe gatyo bwe gali essaawa ya kakati. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era ndowooza bingi nnyo bye mugenda okuwulira. Twawulidde omulala yazze ne statement n'agamba nti Martin yali agenze kubanja ssente eri ono omuwala. Statement endala ne zivaayo nti nedda taata si ye taata azaala omuwala, kujjaako taata abadde yeegadanga omwana ono w'obuwala. Statement bintu bingi nnyo ebivaayo nti abatuuze bo bagezaako okubiikirira mutuuze munnaabwe lwakuba nti omwana ono yafudde. Kwegamba byo biwanvu naye nga mpola mpola tujja kuba nga tubikutuusa. Yasatu ono yagambye nti bantu bange embeera egenda mu maaso eno mu Uganda mugiraba nti naye mubiwulira oba nedda. Bannayuganda bannange, embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe mugiraba. Mutunuulira abantu ab'engeri gye beeyisaamu n'ebigendererwa byabwe mubiraba. Bali mu kugoba munnayuganda mutuufu mu sisitimu ey'ebyenfuna. Bateekamu baabwe era mukiraba. Kyokka ggwe balemesa munno. Kyokka ggwe akaseeta akatono k'oyinawo ate era n'ogenda era n'owagira bo. Ke kaseera tutandike okuwakitingako ng'abantu abakulu. Omuyisirayiri n'Omupalasitayini bakuza abaana baabwe nga babagamba nti abo balabe baffe. Tetwashoshetinga nabo. Tetulina bizinesi ze tukola n'abantu abo. Okitegeredde? Naye essaawa zino ffe batuyisanga byonziira kyokka ffe ne tweyisanga abantu balamu ennyo. Twakitinga nnomo mu mbeera eziri abunnomo. Munno bamulemesezza edduuka bataddewo mu Ethiopia, mu Eritrea, kyokka ggwe olukumi lw'olina olutono ate ogenze era oluwagiddemu oyo omu Ethiopia n'omu Eritrea. Munnayuganda muno ye bamulemesezza. Njagala mutegeere ebintu bino nti ssente abantu abo ze balina bazijjamu ffe entono ze tusigaza. Zonna bazijjamu ffe nga bayita mu bizinensi ze batutega. Bakwata baganda baffe maali zaabwe ne bazikwatira ku custom. N'atuuka n'asasula byonna obusajja ne bumulemesa. N'awunzika ng'edduuka ayina lisuulawo. Bo bennyini ne balyeddiza kubanga ye tageti yaabwe. Baagala nga be batunda buli kimu. Ng'ate era ffe tugula ku bo. Osegedde? Abantu abawagira mu 7 tumanyi bwe bafaanana. Tubamanyi bulungi. Bwe wamutunuulira bw'oti mu dduuka lwaki omugulako? Lwaki omwongera amaanyi? Kuba oba omwongera amaanyi. Omusajja yagamba omugagga tafugika yakukuuma oli mwavu. Kyokka gwe akatono k'oyina ate era okawabbo beeyongera obugagga. Noonya munaku munno we mubonaabona. Tulina okuyiga okweyagala. Otuuke ng'olina kulabu ng'oyagala munno nga bwe mubonaabona. Kubanga mwenna muli mu kkalaayi emu Museveni yasiika. Osegedde? Ne balyoka babatega, simanyi mirembe bedding, simanyi nsambya bedding, simanyi furniture. Ne mutategeera bukodyo buli mu furniture. Nti abantu abamu abagula furniture bakkiriza bana ababaguza okutuuka mu maka gaabwe. Ne bateekayo obuntu ne bababega. Museveni atya buli alina ssente era buli alina ssente gwalaba nga si ye yamukola anoonya engeri gy'agenda okumwavuwaza. Gwagenze e Bulaaya n'obaako ne kyonoonya n'okuŋŋaanyawo bw'onoonyezza n'ojja e Uganda balaba batya nti oyinamu. Ogenda olaba omukyala n'omwami nti bamaze e Bulaaya emyaka 3 olukomyewo e Uganda okuwummula basse batte. Ne weebuuza lwaki nsonga ki? Baani gwe baanyiizizza oyo nga baakajjabuzi bwe batyo? Bano abasajja balina agenda ey'okwavuwaza buli munnayuganda owaddala. Osegedde? Kyokka ggwe bakuteza mu Ethiopia era gw'ogulako. Noonyaayo akaduuka ka munno. Oba kalina ebintu bitono muyiyeyiye. Mutandike okweyisanga abantu abali mu mbeera enyigirizibwa. Osegedde? Nammwe muteekewo ko embeera egenda okukaluubiriza kwabo ababanyigiriza kubanga babasomba babaleeta mu ggwanga. Bwe babasomba bifo byammwe bye mwali baddemu emirimu gyammwe be bagibawa bagiwa bo. Kyokka gwe n'osigala ng'era owakitinga oli nnomo. Olaga tebikola ki? Tokiraba. Osegedde?
obusajja bwe bubeera mu biduuka mu maduuka bwalemesaamu bannayuganda bannammwe bwo buli mu maduuka bwo bukola okalaba bwe kafaanana okirabira ddala nti bweba obuntu obubanyigiriza baganda bammwe bali mu makomera abantu battibwa abaana bammwe be basiba eva ensi mugirimu na bunkenke kyokka era muwakitinga mu ngeri eri nnomo ng'ate embeera eri abunomo muyiga okuboola abantu abo nammwe mubaboole muyiga okukyawa abantu abo nammwe mubakyaweko nti kale walemererwa okwekalakaasa nti ye nalemu okwekalakaasa baali batta abantu nti kale kati tobagulako togula mutunuulire batuuke ekiseera nabo babeere mu buduuka bizinensi zife nga tewali agula omulaba bulabi bwoti n'ogamba eyo sigulaayo bajja tuuka ekiseera nga balaba nabyo tebibakolera tebajja bifaako nnyo muyiga okweyagala bannange ekyo nkibabuulira eno embeera yakutandika kwakitingirawo bannange nkubuulira eggwanga tetugenda lirekera bantu abo kumala galitwala bannange tulina okubaako ne bye tukola gaana bugaanyi kale kugula ku bantu abo gwogambe womusipotingira wonna tomugulaako womusipotingira wonna tomugulaako ne bo batugobye buli awafuna bo be babeerawo ffe tusigala tuli bannaku bwe tuti n'olukumi 2 3 4 5 omutwalo gw'oba osigazza ate era n'ogutwalira abo ng'obalaba ng'obalaba tulina okutandika okweyisa ng'abafugi b'omuyeekera tulina okutandika okweyisa ng'abafugi b'omuntu atatwagaliza tulina okutandika okweyisa ng'abafugi b'omuntu akola ki ayagala okutusaanyawo tumalawo kati bali mu kusomba ba Ethiopia bali mu kusomba ba Eritrea be bateeka mu ki mu ggwanga Uganda owulira babateeka mu ggwanga Uganda eri gye bava bannaku bazibu naye we bajja wano bizinesi bazibeeramu ne bagikulemesa weebuuze bano abajjanga banaku bakulemesa batya bizinensi gwe tokyebuuzaako nti ebyo biri staged state yebikola oliyo oluyingira nga bamuwa we bamala omuwa ng'ajja batandika okulya bagenda balya bwe batyo balinga busaanyi okitegedde amawanga gaabwe baagakuumiramu entalo eva babeera mu ntalo kwetta eva bajja eno kubanga ezo ze missoni zaabwe we bamala okuwamba nga bagobawo bannyiniwo nga bwe kyali e Somalia nga baddawo bo nga bebefuula nti bo be bannannyini nsi bannaye bannayuganda tutandike okwakitinga tuboole ku bantu abo tomulaga teweetaaga na kumulaga nti omuboola naye gwe otunulako obutunuzi bwoti n'otunuulira akuguza n'ogamba ono ye nedda sijja mugulako omugabo bugambe akangire kanneeyiye kankomewo ng'ogenda onoonyayo munno bwe mubonaabona omuwagireko obeeko ne k'omuwa kati bali ku bizinensi z'abaganda baffe bookya omuliro wano muliro buli kaseera muliro gwe bagambye waliwo waliwo abali mu sisimu ababonaabona mu ez'ensonga era mwe mubonaabona mwe bakuuma nga temuyina mubeere nga muli bulaasi bye battame nga temuyina Museveni bwati bw'abaagala omuliro tugufuuse omuliro mu Kampala mumanyani abookya kyokka akasente akatono k'oyina n'ogenda era owagira ow'enaalemu muleke abo be babawo obutwa gye mugula be babawo obutwa kyokka gwe era n'osigala ng'era gy'olina ogenda owagira abo be batuma nti oyo mumuwa obutwa kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova